ekitongole kya Flying Squad mu Kampala South kikuta abasajja basatu ate beyita ebyokwerinda okuli poliisi amagye mwaye ne bajjujjubya abantu abakoddwa kulikwala ne mukisa abadde abakulira Amusimukaya ne Ssekabira Joseph bano okukwata wa Flying Squad bamaze kutemesibwako ng'abasajja bano baliko omuyindi gwali bafera nga beeyisa abapoliisi. Mukisa yasinkanye omuyindi n'amutegeeza nti ava ku poliisi nga n'abalinda bagenda okumuleetera bakwatagane basobole okumuyambako mu bizibu. Omwata yagadde kumwatukiza amannya ge yademiza ku Flying Squad nga waliwo abagala okuba musikansembe nabo ne basitukiramu bagenze okutunga abasajja bano we bali era olabye poliisi ne baagala okudduka bula ne babatayiza. Abasajja ne batukiddwa ku poliisi nateete abantu abaziba byo alane baze ku poliisi okumulaba ne banyonyola buli kimu. Bano nga bakwesa obwenyi banyidde engeri alane gyaludde nga yiyita olw'ebyokwerinda nabba abantu bagaseeko nti oluusi abadde ayimiriza ebimotoka by'amafuta n'abategeeza nti abalabye nga babba amafuta ng'agenda kuyita abasikala abalala bakwate era wana abadde abasaba ssente wakati obukadde 5 n'omukaaga. Nze ndi makanika wano yatusanga ku garagi twatujja emmotoka tugenda koza mu tanka naga amafuta tubye mabbe natusibako empingu alina abasajja ab'emmundu natukwata atujjeko amafuta bagatutte batuvuze n'abasajja b'emmundu mu motoka basujja yatusudde ajja wano yayitawa iso diso kati nze ndi driver naye akusanga mu kkubo nakuyimiriza ndinako biki byotwala biki byovuga abeera ne banne dakiika 5 nga bakusazeeko bakuze bali mu kafunda sente bazitutte takukiza kutuka ku poliisi olumba otuka ku poliisi otuka obbiddwa. Ndi muvuzi wa boda bakama bange bampa ebintu byentambuza ku mapiki nga mbitwala ku mirimu gyabwe egy'enjawulo. Omusajja atambula mu makubo oba otambula wuuyo ng'akukiisa agamba biki byotwala okebera agaleeta risiiti biki tomanyi kikyali akujjako ssente akubeera kutiisatiisa tetumanyi oba akola mulimu ki oba ki nawe olw'okutya akasente k'oba oyinamu ng'okamuwa. Awala bategeeza ntakoma ku mafuta bukabula n'abalina loogi. Banaye poliisi twebaza nnyo okuba nga mukutte akasajja ako kalani bulijjo katufuukidde ekizibu kajja ne keyita abamagye awaki crime intelligence kewa ebitiibwa ebyenjawulo mu poliisi mu magye ffe nga tetumanyi waje kava kajja ne katubba ne katujjako ssente ne katujjako ebintu byaffe. Bano basaba Flying Squad obutabata kubanga bakooye okuyiganyizibwa. Nebaza poliisi okwata omusajja oyo era mbebaliza ddala omusajja oyo njagala mumukoleko kuba muno mu Lubaga atutawaanya alina ne gurupu ye alina n'abavubuka abalala batambula nabo naye simanyi bona singa mubatumaliramu mujja kuba mutuyambi. Jo tulipootinga naye nga tetukola tetuyambibwa naye we muba mukakutte mutuyambe temukagirayo naddala. Amyuka omukiza wa poliisi mu Kampala yano Luko Wesigala ategeeza nti waliwo abantu abeesobodde nga lumiza abasajja bano okweyita kye batali. Nga essaawa zino bakuumibwa wali ku poliisi yaffe Kireka waliwo abantu ab'enjawulo abeesoboddeyo okulaga nti no babbiibwa beyita nti no bakola na ofiisi za byakwerinda era tutandise onoonyereza ku misango egyo. Martin Kiza yakusakidde Guleno ku Akwede TV.